abantu baffe mwenna tusanyusa okubalabako olunaku olwaleero. Tubaniriza okugoberera puroguramu zaffe za Kyusa Endowoozayo. Ono ye kansala Simanda Mathias w'Ebuvuma nga yategese omusomo gw'okusomesa ku bantu be. Era kati tutindiza olugendo okuva emukono tujje tusomesa abantu be bategeere enkwata ya ssente. Akakatono koolina kakuyamba kati okubeera waati n'okulaakulana. Soko tegeera akakatono koolina ebirala bijja kukola ki bijja kukuyasa. Okukulisa ekkubo tusanyukidde wano Ebuvuma kubanga ozza okubangula abantu baffe enkwata y'ensimbi n'enkosayizo entono okufuna era abantu gye bali bakulinze okwaniriza kuliko olugendo lw'omukono. Nsanyuse nnyo okulaba abasomesa bange bonna nga bwe nalinga nabo naddala ebugaya era nga bonna abasinga mbasiŋŋaanye wano nange muli nkyewuunyizza. Bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero nzize kubasomesa ku byanfuna ku nkwata ya ssente wamu n'okubala. Ogenda kukyusa ku ndowoozayo. Simanyi oba omukulu anzikiriza ngende mu maaso oba nkutooka enkomaawo. Ssente gw'olowooza muli kyeki? Ani alina omukono awagezaako? Sanyuse ssebo omusomesa. Amanya Kato Gideon aka Perami Goodman. Ssente kye kiki? Ssente bwe busobozi. Ssente bwe busobozi nti bw'oba nayo osobola okwetuusaako kyonna ky'oyagala. Ssebo webala okugezaako. Eriyo n'omulala alinayo ansa. Totya kuwaayo ansa. Ebibuuzo bino bibayambako okukyamuka. No ate gy'okoma okwebuuza ebibuuzo gy'okoma okukola ki? Okuggula entegeerayo ku bintu ebikwetoolodde. Genda mu maaso ssebo. Neeyanziza mu kaseera kano kulabika nti njagala okulabika nti ngezaako okudda ekibuuzo eky'omukulu oyo ava mu senta. Temanyi nti ngenda kukyogera mu Luzungu okutwaliza wamu kakati ogenda kugitransferingira abantu abasigadde Busoga. If they ask you a question, what is money? You will say that money is a medium of exchange. Money is a medium of exchange. Webale nnyo. Waliyo omulala ssebo? Waliwo n'omukono omulala oba nakulabye sayidi wa? Bagise ssebo omala oyambukeko n'eri waggulu. Ansa ye eri etya? Neyanzerege amanya bamta Kasule Omar Stock Unique. Nze kyemanyi ansa yange ku ssente. Ssente kwe kuloga, bw'otaloga toba nayo. Oli mulungi nnyo. Genda sayidi eri akugambye nti bw'otakola ki? Kaakati ate era mu musomo guno ojja kumanya eddogo ezzungu n'eddogo egganda. Ate era eddogo eddungi n'eddogo ebbi. Leeta ansa. Ssente y'olamu. Atali ssente tewali kitambula bulungi. Nze Sulaiman Uyinza. Eyo nno ansa mpoomu.
oyagala omulala sebo tugende naabo. omuwanguzi afuna ki waliwo ekibuuzo wange nti omuwanguzi afuna ki? Omuwanguzi ate ebibuuzo. Ssente kye kintu kyonna ekyomuwendo. Nkiddemu, ssente kye kintu kyonna ekyomuwendo. Kano ke ngenda okwogera katero nnyinza. N'entegeera y'omuntu nga yamunguuba ziba ssente eri omugezi. Omuntu oyo aba ssente eri omuki. Ssente kye kintu ekyomuwendo. Ntera okwogera nti ebintu biringa bisatu ebikola ensi, era bino bye bikola essente. Essente si mukisa, kyokka ssente si kuloga. Ssente si mukisa, era tusaba nti ogenda kufuna ssente. Ssente magezi, ssente maanyi, ssente budde, bintu bisatu. Endowooza yo bwekoma, amaanyi go we gakoma, n'obudde wo we bukoma, gwe muwendo gw'essente gw'obeera nagwo mu nsawo zo. Bw'okeera ku makya n'ogenda okulima, n'onnyuka ku ssaawa 4 nga by'olimye tobifuuyidde, nga tobiteereddeeyo kigimusa, mpulira, ng'okozesa omukono gumo, tosobola kuba bulungi kwenkanankana akozesa emikono emingi n'ab'amagezi amangi. So ssente omuntu zaafuna zenkanankana n'ekyo kyateekamu. Y'ensonga lwaki tuli n'eddogo ezzungu n'eddogo ki egganda. Eddogo egganda omuntu alowooza nti waliwo eyamuloka okubeera mu mbeera mwali. Eddogo ezzungu omuntu azuula obunafu bwe n'abukolako ye ne yeetereeza. Okugeza ebikolwa bwe biba tebiriiko ku ssaala, abantu baffe bakkiririza nnyo mu kusaba. Ensonga lwaki nkonayo, omuntu tasobola kubaako kyakola mu bulamu bwe. Omuntu ne bw'asimba amaviivi okwenkanewa, naye nga talina bikolwa byayongereza ku ssaala ze, tasobola kugaggawala. Omuntu tasobola kugaggawala. Okugeza, bw'oba olina ente eyo nga yalwadde, ogisabira oba yeetaaga ddagala? Yeetaaga ddagala, yeetaaga ssaala? ddagala. Ente yeetaaga ddagala. Era ensonga lwaki ye Katonda bwe yali agitonda yagiteerako n'ekibeere ky'amata ekinaagigulira ki? Eddagala. Ensobi gy'osobola okukola bwe kuba nayo kintu n'olowooza nti ojja kukisabira, kibeeko kye kikyuka. Ekyo sikikkiriza. Oteekwa okunoonya obunafu bwe buli, n'oteekamu amaanyi, n'onoonya amagezi, n'owaayo n'obudde okusobola okuba obulungi. Y'ensonga lwaki tujja nga tubakubiriza okukola ki? Okukola. Olwaleero abataddemu obudde n'amagezi babadde ba National Palm Oil Project, si bwe kiri? Y'ensonga lwaki nzize n'ennyukuta ezisatu: media, mindset and money. Kubanga gye tubadde nga tuyita ebbanga lyonna abantu bangi babadde bawuliranga amawulire mangi, naye amawulire nga ge bawulira ate tegabagattako ssente, gabatoolako ki? Ssente. Okugeza,
tusobola okugeza nti 95 ku bantu abali wano eno bonna bawagizi ba mipiira naddala egya Bulaaya, si bwe kiri? bwe kiri. Naye ate mwattu bwe twetegereza abantu abalya mu mipiira gy'e Bulaaya ku kyalo nga tulinayo eyakolawo ekibanda, amawulire ga Premier yagawulira n'ategeka kooki ekibanda ky'omupiira, omulala alya ku ssente yowa betting. Bwe kitegeeza amawulire ago gawulira gakutoolako ki ssente, bw'oba toli nga tewenyigiddemu kitegeeza nti omuntu okugaggawala ateeka okwenyigiramu mu mawulire g'afuna bwe gayingira mu bwongo bwe agakozesa atya okuba obulungi. Tutegeerekeka kubanga tukkiriza nti waliwo ssente ez'omutwe ne ssente ez'omu nsawo. Essente ez'omu nsawo buli bwe ziyingira mu nsawo olina zisaasaanya, wabula essente ez'omu mutwe ezo zizaala ki? Ssente. Tutegeerekeka buli kintu ku nsi ekiriko kifugibwa nnamba, era omuntu okuba obulungi yeetaaga nnamba ya buli kintu okugaggawala. Kubanga tolina ssente ezikumala ewaka, oyinza okuba tolina nkoko ziwera, oyinza okuba tolina nte ziwera, oyinza okuba tolina mmere emala. Tutegeerekeka so kitegeeza ki? Weetaaga ennamba y'ebintu ebikola obulamu, kubanga ebintu bibiri ebifuga mu nsi: ebintu by'oyagala n'ebintu bye weetaaga. Ebintu bye weetaaga mu nsi byebyo nga tosobola kubaawo nga tobirina, tosobola kumalako nga tolidde, tosobola kumalako nga teweebaseego, tosobola kujja wano nga toyambadde bakutwala butabika. Tutegeerekeka tosobola kuba wano nga toli mulamu. Ezo basic needs. So twongerako ekyokutaano nti ate kati mu nsi gye tulimu tosobola kumalako nga tosomye. Tutegeerekeka ebyo byetaago, ebintu by'oyagala mu nsi byebyo nga nsobola okubaawo bwe bitali. Okujja wano okwogera gy'oli mba neetaaga transport, oba ntuukidde mu takisi oba nninye booda. Tutegeerekeka wabula okujja nga nvuga emmotoka mba kyagale, nsobola okutuuka nga nteseeza abalala. Tutegeeza kino eno ne bwemba sigirina nsobola okutuukako. Kati kitegeeza ki mu nsi? Nina ekibuuzo kye ntera okubuuza wetugendako kuba n'abawala n'abaana ab'obulenzi. Tugendako ku baana abawala n'abaana abaki ab'obulenzi. Tugamba nti obwavu nsobi. Omuntu gy'akomokola ensobi ennyingi gy'akomokola okwavuwala. Obwavu nsobi gy'okomokola ensobi ennyingi gy'okoma okwavuwala. Ebyetaago byo gye bikoma okukuyitirirako gy'okoma okwavuwala bw'obanga ennyingi zaayo nnafu era ng'ennyingi zaayo ntono. Katutwale ekyokulabirako. Bwe tugamba nti omwana omuwala oba omukyala nnimiro, tutegeerekeka ennimiro bw'erimwamu naye ng'abantu abagirimamu tebasobola girabirira, emmere omuddo n'efuuka kisambu weewaawo. Ne tugamba nti omwana omulenzi nkumbi oba service center, yes, kubanga omulenzi gwe basaba ebitabo, kubanga omulenzi gwe basaba emmere, kubanga omulenzi gwe basaba aw'okusula. Tutegeerekeka era gwe basaba nawo bujjanjabi. Yensonga lwaki wano eno lwakuba ekipande kyange kiri wala. Tutegeerekeka ono mulenzi ono mwana babuwala. Kati tubuuza ekibuuzo, sebo oba nnyabo ayinza okuba eyo ng'okaayana nti bakuloga okwafuwala. Ekibuuzo kiri nti ebintu ebina byonna byenkonyeeko mu bulamu bwo obirina bikumala? Olina emmere ekumala, olina eddagala, olina engoye. Tutegeerekeka weebakako ewalungi wadde opangisaawo, weebakako bulungi. Ebintu ebyo ebina bwe biba tebikumala,
lindako okuleeta mwana munno ku nsi, kubanga awo we wava obwavu n'ogamba nti ate sitaani nkirambulula bulungi, byebizibu byebikulemya okukolako. Omuntu buli bwalema okukola ku bizibu bye aba asemberedde ki? Sitaani. Buli muntu gwenkumenyedde alina ebyetaago ebyo ebina, kati kitegeeza ebyetaago ebyo bibyo betugamba tutya ti nga tonnaba kuteekateekawo mmere naawe kumala ewakaawo soka okwatekooko mu katiba. Tutegeerekeka kugambye ebyetaago namba, soka ozimba omulimu gwo nga tonnazimba maka ga kusulamu, soka ozimba omulimu gwo, soka okubise mu nnyingizaayo. Bw'oba olina oba ewa mukama wo gy'okola, kale otutereyo kakadaala ka capati ku kyalo, okubise mu nnyingizaayo nga tonnaba kuyisa mu baana baggwanga lyo oba ddiini lyo, kubanga bonna tewali ajja kukuweerererako. Weewaawo kitegeeza ki? Awo kuba kutaasa ssente zo entono, kubanza nzikiriza nti mu nsi ffenna tetwenkanankana. Kati bwe tubanga mu nsi tetwenkanankana, osuubira otya okugaggawala nga ate ozaala nnyo okusinga omwavu bannaye omugagga? Tutegeerekeka. Osuubira otya okukyusa obulamu ng'abalya ssente mu bulamu bwo bangi okusinga ebireeta ssente mu bulamu bwo? Olaba kisoboka? Ekisoboka tosobola kugaggawala ng'ebitwala ssente mu bulamu bwo bingi. Sigambye nti okuzaalako kubi, njagala ozaale ennyingiza ate bw'ozaala n'abaana, kubanga buli muntu yeetaaga namba ku nsi. Nkuzaayo ku bwavu nti ensobi gy'okoma okukola ensobi ennyingi, gy'okoma okufiirwa ki? Ssente zo. Okitegeera, tuyiga okuva mu nsobi zaffe ne tulekera abo okukola ensobi zaffe. Wulira kaneeno, nakugambye buli muntu yeetaaga namba, ennamba y'ebintu ebimugattako ssente. Tutegeerekeka, ennamba y'ebyo ebikola ssente. Buli muntu yeetaaga ennamba. Essomero lino okubaawo lyetaaga ennamba y'abayizi, yensonga lwaki lijja kuba ne ssente nga nnyingi, kubanga lyetaaga abantu. Eddwaliro erikuliraanye ku kyalo lyetaaga ennamba y'abalwadde nga bangi, yensonga lwaki weeriri ku kyalo. Ekkanisa y'oba omuzikiti gw'ogukuliraanye gwetaaga ennamba y'abagoberezi okufuna ku ssente eziwera. Bizinensi ekwetoolodde yeetaaga ennamba y'abakasitoma nga bangi esobole okugaggawala. N'ensi nga Uganda yeetaaga ennamba y'abantu abawa omusolo esobole okufuna omusolo omungi. Tutegeerekeka, munnabyabufuzi nga kansala Semanda yeetaaga abalonzi nga bangi asobole okufuna obululu. Siweewo kitegeeza buli kintu kyaki kya mugaso. Kati nga tonnaba kutunuulira bintu birala byonna ebikwetoolodde, sooka obale ennamba yo. Ennamba gwagikola mu bulamu bw'abantu abalala oba bo ye bakola mu bulamu bwo? Tutegeerekesa, bw'oba ositula abantu abalala, ennamba yo gy'oweza oba ogattigawaza abantu abalala, kitegeeza ki? Ebintu byonna bye tulimu mu nsi byakwebeereramu, olina okusalawo buli kyoleeta mu bulamu bwo. Era ensonga lwaki abo basoma Bayibuli ebagamba mu lubereberye esooka 26 nti katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe, nga Katonda yabyogera ebyo. Naga nti omuntu oyo abeere n'obuyinza okufuga eby'omu mazzi n'ebibuuka waggulu. Yamutonda mu kifaananyi kyasalewo buli kyaleeta mu bulamu bwe. Era buli kyoleeta mu bulamu bwo si lwakuba nti banneibawo baakuloga, si lwakuba nti oba waliwo mukwano gwe yakukokota ebigere. Buli kintu kyonna kye wasalawo okuleeta mu bulamu bwo bwe kubeerawo okwo mu mbeera enzibu. Tetukkiriza nti Katonda yatonda essente za mirundi gumu gwokka, essente endala omuntu ye yaziteekako ku nsi. Katonda yatonda essente ezizitowa. Essente ezizitowa bye bintu ng'ennyanja, ng'emiti. Yabatondera kati ekinazi kye kiri ku Buvuma, n'abatonderako amayinja. Ezo ssente Katonda ze yakola ki? Ze yatonda. Ffe abantu tujjamu bujja ssente zaffe ezikola ki? Eziwewuka. Okugeza olwaleero muli kunywa amazzi waneno gahima genda bawo.
amazzi ago gabanga geganywebwa wano eno katukitwale nti yagasena ku nnyanja yakalira ekyaliwo kitegeeza omuntu tosobola kujja ssente tosobola kwavuwaza bya bugagga bya Katonda bwajjako ebibyo amagezi go bwe gakomawo gaggawalira n'omuntu omugezigezi yagaggawala mu investor tutegeerekeze omugezigezi yagaggawala mu ki mu investor omugezigezi yagaggawala kitegeeza kisente za Katonda zikozese bulungi njagala mpunzike n'akantu kaneeno gangenda okuwummulamuuko nja kubattira edda Katonda ye creator creation bwe butonde creativity bwe buyiiya survival kwe kubaawo abantu bakozesa obuyiiya ne babugatta ku bitonde Katonda bye yatonda ne basobola okubaawo okugeza otudde ku ntebe katugeze oba yatubaawo edesike naye entebe ate yava mu muti ekyewunyisa emiti tejaggwawo tutegeerekesa naye eyagaggawala yoye yatonda okuva mu muti kitegeeza olina okukuleetinga obuyiiya n'obugatta ku bitonde Katonda bye yatonda osobole okubaawo mu nsi bw'oba tosobola kugatta buyiiya ku bitonde Katonda bye yatonda tosobola kugaggawala gy'onaakoma otunuulira enkoko nga togiraba nga ssente tosobola kugaggawala gy'onaakoma otunuulira ekinazi nga tokiraba nga ssente tosobola kugaggawala gy'onaakoma otunuulira omuti n'okulaba ng'omuti gujja kutuuka kukaddewo ku kyalo mutuuke kusamira busamizi tutegeerekeka kubanga oba tokulabamu ki ssente ebibadde mu Uganda okitegeera ng'omusenyu mu Lwera tukuyitako buki buyisi kubanga si ssente omukyayina ye bwazze n'akuyoola n'akutwala akukolamu ndabirwamu tutegeerekeka ye yategeera essente we zikola ki we ziri so ekyalo kigaggawala bantu abagatta obuyiiya ku bibeetoolodde ekyalo tekigaggawala bintu nti oba ebiriko naye nga temubikozesa gwe natural resources yakuteerawo gwe muntu alina okuzijjamu ki amagezi n'ozikozesa okugaggawala so bantu bange ngenda komawo wano eno tongere okunnyigiza kyaki eno yonna nga bweri era nja kujja n'ebibuuzo ebitaano byenja okukomawo wano njagala mbikulekere ekisooka njagala weebuuze tegwe mu nsi gwani toteekawo amannya-go gwe mu nsi weebuuze gwani ekyokubere ovaawa toteekawo ewuwo gy'ova naye weebuuze envaawa ekyokusatu weebuuze lwaki oli wano oba lwaki oli ku nsi ekyokuna weebuuze kiki kye nsobola okukola mu nsi n'ekibuuzo ekinaasembayo ekyokutaano weebuuze nti mu nsi olagawa ebyo ebibuuzo bye ngenda okukomawo nabyo okwanukula tutegeerekese kansooke nange mpumulemu nnyo ku lwendo lw'amazzi sebo weebale nnyo weebalire ddala Mukulu Luzze tweyanziza Mukama waffe tweyanzege banaye kubire ku Mukulu Luzze engalo